amateeka gakola ddi ku butabanguko mu maka kubanga tuwulidde entakera nti butabanguko weebuli era n'amateeka mangi nnyo agateekebwawo eri oluuyi olw'abakyala n'oluuyi olw'abaami. Kakati omusasi waffe Kabuye Israel alina omwogezi wa poliisi y'eggwanga ya Uganda ye Assistant Commissioner of Police Chitoma Rusoke. Kabuye Israel ali naggulu ne Sekama wa poliisi. Kabuye, tuli butola twagala otubuulize Sekama wa poliisi nti amateeka gakola ddi era omubuuze dda lwaki abaami we bajjawo okubaloopera ensonga zaabwe ate bo babafutubbalako okubajereegerera mbu tebalina maanyi n'ensonga endala. Kabuye, tuli naawe. Bangi balowooza nti obutabanguko mu maka kibeera ku kukuba, naye obadde okimanyi nti bingi nnyo ebireeta obutabanguko mu maka oba obutabanguko mu maka bwa mirundi mingi. Mu kaseera kano tuli ne Kamalabyonna mu nsonga eno asobole okubeera ng'ate awaawaanya atubuulire obutabanguko mu maka kyeki, obutabanguko mu maka bwa mirundi emeka era kyekireeta obutabanguko mu maka bulina kuggwawo butya. Ndi ne Afande Rusoke Kituma okuwondo nga ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga. Afande, oli ku BTM TV. Obutabanguko bangi babutunuulira balowooza nti kiri ku kukuba kokka, nti oli bw'omukuba n'omuleetako olubale olwoleesa obutabanguko mu maka. Butabanguko bwa mirundi ng'emeka bwe tulina? Ekisooka obutabanguko bw'omu maka bwa mirundi ebiri. Simanyi nti mu Luganda abanja kyogera waliwo buli obulimu kansooke nkozesa oluzungu. Waliwo kye tuyita psychological bwa bwongo. Then waliwo kye tuyita physical kati na bwaba kukuba nakukuba. Obutabanguko busobola okuba nga abukozinga mukyala, abukozinga mwami, n'abaana abo boolaba nabo si bangu, especially abaana abakuzeemu omwana emyaka 17. Ndoza mwali mulabye video ezimu ze basharinga nosanga omwana 17 ali kuba abazadde b'ekibooko n'abateeka wansi kubalaba amaanyi ayina n'akuba omuzadde kibooko. So buli psychological bujja mu ngeri nyingi. Buyinza okuba mu ngeri y'okutiisatiisa. Nga poliisi tufunye cases wosanga nga omwami atiisa maybe ng'omukyala namugamba olunaku lumu nja kukutta, ati oli n'abeera awo ng'alinze kufa naye atejjukira basharinga kitanda kyekimu. Oluusi n'owulira ng'omukyala agamba omwami nti lumu nja kufumba amazzi nkuyiire nga weebase naye ate jjukira basharinga kitanda kitegeeza ogenda sula okulungutana. Kati awo omwezi guyitawo ogwokubiri naye nga tomanyi ddi flasika y'amazzi lwerijja ne bakugondi. Then waliwo cases endala nosanga nga tayogera na muntu yenna, mu luzungu tukiyita withdraw. Eyo tocha nayo ebaddewo mu maka omwo, omuntu omu mu family omwo ayinza okusalawo nga takyayogera na muntu yenna. Kyonna kye mwagala akiba wano tabanyega, tanyega, tabuuza, bw'aba afuluma temutegeera exactly. Nosanga family mutima gubeewanise. Nosanga nga embeera si nnungi, so ateekawo embeera mu maka nga si nnungi. Afande, tulaba nnyo mu mbeera eno baga abakazi basinga okutulugunyizibwa, naye abasajja batulugunyizibwa nabo. Ate kigambe bwe batuuka ku poliisi ng'eyo bafande bayinza okuseka ne bagwa n'eri omusajja bakutulugunya bwe oli musajja mu kibangi batya okuloopa. Omusajja akoze atya agoyingewa? Oli mutuufu, abasajja nabo babatulugunya. Nosanga ng'ayina max ez'amannyo naye tayagala gamba nti bamuluma, nafuna accident, nina ekisente. Okiraba babakuba, babakuba
naye ekituufu kyo tukyalina okusomozebwa kungi tebajja ku reportinga of course then ekirala naye ate bwajja ku police na reportinga omusango ogwo tetugutulira ate n'ekirala abapoliisi baffe abahandolinga child and family protection unit desks balinamu obukugu ebino byonna babimanyi ekitegeeza nti ng'omukazi bwampaabira ng'omusango gunneetaagisa okunnyingizaayo naye nsobola okumuwaabira ne bamuyingiza kabisa bwe tutunuulira amateeka afande tulaba nga amateeka ge gamu kugewongedde obutabanguko mu maka nti ekisookera ddala tewaliwo tteeka liruŋŋamya bufumbo litya bangi babadde nga beerimbi bagala sijja kuyita kwekweka bagamba nti bwe naawasa mukazi wange ne mwanjula ne muwasa embaga afuuse mukazi wange nange nfuuse wuwe am her property she's my property naye aba ali awo ng'akasajja kavudde eri kaagadde mukazi we oyo bwamuloopa n'etteeka gizibalirangira tewali tteeka limukola ki bwe bagenda mu bannamateeka bagamba nti bali bakulu n'abakulu buli omu yali ategeera kyakola ki kakati oli n'abeera awo ng'ekyokusalawo kyasigazza kuyingira mu nnyumba gy'ejjambiya ateme kubanga omusajja azayimiridde ku madaala ge wansi mugamba mumpe omwana wange yazaala mu mukazi w'omwana tewali tteeka limulungamya kino kigenda kukolebwa kitya ekulungamya obufumbo era maybe bwenjogera ng'omupoliisi tufunye okusoomozebwa kungi ku kintu ekyo ekikwatagana ne sexuality wakati wa mu bafumbo n'abantu ab'ebbali obuzibu bwo weebuli because ate era nawo bikitera okujja nekyaffectinga family kwe kuwulira oli nti ate olino yajjayo ejjambiya ekyo kyo kyetaaga okutunulwamu era oli mutuufu etteeka lyetaaga okutunulwamu awo because at the end of the day omuntu bweweebaka ne mukyala wooli oba omwami wooli kyalibadde kyetaagibwa n'obonerezebwa kubanga bw'otabonerezebwa gavumenti ono wekikosa yajja okujja okubonereza ate usually ye ojja kusanga nti justice system ye eba nkambwe nnyo kubanga erimu pangazi erimu ebiso erimu ebintu bingi so ekyo kyo tulina okusoomozebwa okwo kakati afande eryo ddyo weeriribonereza naye erikuuma obufumbo buno nti n'okutya nti nze nja kutya okugenda ku muka omusajja kubanga kati twesanze nga baka abasajja obuvubuka buno bwe basinga okwettanira tagenda musabaza nviiri waakuso tagenda muka tadimandinga yafa kimu ki sanyu n'obuwala buno nabwo bwagala basajja baki bafumbo olwedde abagundidde oli eddyali alirwaniridde onazaalimenye nga poliisi simanyi mu mateeka yo poliisi tesobola nga bwe tulaba palamenti bwega nti tuleese ebbago lino tulikole ki poliisi y'omu palamenti tekiikirirwa teriyo mubaka asobola kugamba nti bannange nga poliisi kino emisango tulina mingi nnyo gitulemye okukwasaganya naye etteeka lino ebbago tulireese wabeerewo etteeka nti gwe bakwata ne muka omusajja avunaanibwe nga mubbi wa nkoko avunaanibwe ng'omubbi w'emmotoka avunaanibwe ng'owaki poliisi ekyo tekiriiwo okay ekisooka kantandikire mukugondi mukutereezaamu nti sexuality eyalibadde bino bintu bya mpisa toyinza kubitereeza through just mateeka society yaffe nga society erina okwekubamu nedde mabega neeraba ki kye tulina okukola okutereezaamu engeri abantu gye balina okweyisaamu nze ekintu kyemanyi ng'omukwasi w'amateeka ne bwokola amateeka mangi naye notagenda ku root cause n'engeri gye batereezaamu abantu okweyisa gye balina okweyisaamu oba tolina kyokola ki kyokola
afande abaana bano tubalaba nnyo nga ba victims mu nsonga zino oluusi ne bafuulibwa n'ekyokulwanyisa nti bagenda okugira ng'omusajja etteeka limukwata tolabirira ki tolabirira abaana waliwo abamu ab'enduka n'atuka n'agamba tteeka ki erigamba nti omusajja yalina okulabirira abaana etteeka eryo weeriri etteeka teriyinza kuteeka Kazito only ku musajja because liba limenye the fundamental law bikwanga tubalaba bagira omusajja ne bamunonera ku mpingo omukazi tolabirira mateeka mangi bagajjawo agali galina okwekubirira okwo kati nga for example mwena abazadde muba muyina responsibility half naye nga usually ekitera okubaawo mu practice omukyala yajja kuba n'abaana akugambe nti yes bano abaana bennina ntaddeko nze nkozesa emitwalo 10 leetayo 10 endala tojja kutegeera oba kubanga tewaliwo strict accountability system gyonaategeereramu nti really yakozesa 10 nange ndyoke ndeete 10 today toyinza kuteeka Kazito ku musajja yekka oba ososodde omusajja usually Akazito kalina kubeera ku side zombi era ne bwagenda mu kooti asobola okuchallenginga gundi wajja nampaabira nti uyo tannasasula school fees engamba nze ataano gange weegali agabuga ekitundu kyange kikino nkiresi tubazaala fferi abaana bano tulaba nga era bwe baba bakyali bato bagamba balina kubeera na maama waabwe omusajja atwala ddi abaana bakugamba nti kati mbeera n'abaana bange nina full custody y'abaana bange omwana bw'aba ali wansi w'emyaka 7 custody eba ya mukyala kati custody waggulu w'emyaka 7 awo ebe eva kuki factors nyingi ze bakonsideringa obusobozi abaana bwe baali agadde bo okubeera exactly kati oyinza okusanga nga taata w'abaana abeera muyenga alina ennyumba ya bisenge 7 maama abeera namwongo mabega w'omwala eyo apangisayo karuumu kamu abaana bali 7 so kooti enkya bweba etunuulira mu mbeera abaana gye baalisinza okubeeramu obulungi ebebawa omwami ekirala waliwo bwosanga nga gwe tobasobola gwabakayanira tobasobola so oluusi ne bagamba oba tobasobola bawa oli akola ki abasobola weewaawo ndowooza okitegedde bw'otabeereyo ne weeyibaala n'olowooza nti ogenda kubeera mu bufumbo osajjala ate ofuna abakyala abalala nga bw'oyagala naye ng'olinayo obufumbo buli obw'empeta lwasiba empeta obwo bukusiba mwana wattu togenda kufuuka haaji ng'oli mu katuliki togenda kufuuka haaji ng'oli mulokole oba nga oli mukristaayo afande Lusoke Kituuba ensonga zonna zirambuludde bulungi ebibuuzo mbadde mbuuza nsuubira nti alize bulungi kankuzeeyo wa Fred Chris Kisawo atalabike nga akwongerayo BTM TV Community Report mukyali Buzuku Kasujja obugeyi Kabuye Israel webale nnyo Kabuye Israel kyensinza okutegeeramu mu kyo nti nno abasajja si tekibakakatako bokka kubeera nga balabirira abaana n'amaka naawe omukyala kikkakatako butereevu okubeera nga oteeka ettoffaali kulabirira abaana abo bangi nnyo tubawulidde nga mutuloopayo mbuno tetulabirira abaana mulina ne gwe mwalabaawo mu kazanyirizi gwe baasiba mbuno talabiridde baana naye ndowooza sekama wa poliisi ekintu akinogaanyiza bulungi nyongera okujjukiza nti obutabanguko mu maka okusinziira ku alipoota ya 2023